Oyo gwolaba mu bifaananyi muganda waffe yali akuba kyeyonga ggwe, yali akuba kyeyonga muwalawo oba mutabani wo. Yalina ebirooto bingi eby'okukyusa obulamu bwe, famire ye wamu n'abaana be okusomerako mu masomero amalungi. Laba embeera mwali, laba bwafaanana. Omuwalabu yamusamba n'ava ku madaala n'agwa wansi. Takyasobola kuyimirira wadde okubeezaawo obulamu bwe. Nkuba mulanga eri buli muntu yenna. Ono muganda waffe eyalina ebirooto bifaanaganira ddala ng'ebyaffe, wabula obuzibu nga bwe butamanya nnyumba mbi era bwe butyo tebwamukisa bwamulumba. Baamusamba ne kampuni eyamuleeta teyamuyambako kulwanirira ddembe lye ekyewuunyisa. Kikwasa ennaku naye nga nsaba tuyimirire ne muganda waffe buli alina kyasobola, oba oli looya ng'osobola kuyamba n'afuna obwenkanya. Kyonna ky'oli bw'oba osobola kumukwatira ku baana be, bw'oba osobola kumuyamba n'ajjanjabibwa n'atereera n'addawo n'asobola okukolerera obulamu bwe, n'asobola okuddamu okugoba ebirooto, asobole okukyusa obulamu bwe, n'asobola okuddamu okusobola okukyusa embeera ye wamu ne famire ye asobole okutuuka ku birooto bye. Omukama ajja kumpeera omukisa. Naawe atalina ky'osobola kukola ng'akasente tokalina tosobola kubaako ky'oncontributinga, yamba buyambi otambuze vidiyo eno gy'enaagenda gw'enaasanga osanga enaafuna mu zira kisa, anaasobola okuyimirirawo n'ayimirira ne sisita waffe. Ennamba zeezo n'amannya geryego, ennamba ya mobile money ngitaddeko. Bw'oba olina akasente k'oyagala ocontributinga, k'osobola okuwaayo, k'osobola okusaddaaka, kubanga tomanya leero kiri wa mulala, enkya vidiyo bweti eyinza okubaako bifaananyi byo eba bifaananyi eby'omulala. So nsaba tuyimirire ne muganda waffe. Oyo muganda waffe gwolaba yali akuba kyeyonga ggwe, omuwalabu yamusamba n'ava ku madaala n'agwa wansi n'amenyeko omugongo. Famire enjavu mukimanyi bulungi, tujja ku kyeyokukola kulaba nga tukyusa famire zaffe okuva mu mbeera embi okudda mu mbeera endala. So teyasobola kukituukiriza. Olwaleero yamenyeka omugongo ne famire tesobola kumuwanirira. So mbasaba mwenna musituke. Buli alina kyasobola, buli alina kyasobola okukolawo. Bw'oba oli looya, bw'oba oli munene mu gavumenti, bw'oba osobola kuyamba ku nsonga, kampani eno neefuna ekisa ku mutima neesobola okutuukiriza bye yasuubiza ng'omwana ono tannagenda, naawe tukwaniriza nnyo. Naye ng'ennamba za famire, ennamba ze osobola okumukubira kasimu n'omuzzaamu ku maanyi. Bw'oba osobola kumusabira n'ekyo nakyo kikulu. Naye nga tambuza vidiyo eno etuuke ku oyo omuntu asobola ky'otasobola kukola, tusobole okulaba nga tumuyamba. Ennamba za mobile money nzitaddeko. Bw'oba osobola okumuweerezayo kasente anywe katunda, bw'oba osobola okumuweerezayo kasente afune ku ddagala, kubanga ali ku ndiri takyasobola wadde okusituka, takyasobola wadde okuyimirira, naye nga yeetaaga medication ate famire gwetasobola. So nsaba tuyimirire wamu nga bankuba kyeyo n'abantu abalina emitima emirungi okulabika nga tudduukirira muganda waffe oyo gwolaba eyafuuka omulema naye nga yajja ku kyeyo okulabika nga akyusa obulamu bwe, kwewaayo okulaba nti akola abeeko kyakola ekinaayamba abaana be wamu ne famire ye. Naye omuwalabu yamusamba n'amukutula omugongo, takyasobola kweyimirizaawo, takyasobola wadde okubaako kyakola, kubanga ne ssente ze yeetaaga okumujjanjaba buwumbi na buwumbi, famire zetasobola kuraizinga. Nsaba tuyimirire wamu okulaba nga tudduukirira abo abali mu bwetaavu, okulaba nga tuyamba abo abali mu mbeera embi, kubanga tetumanyi ffe tulibeera kyenkya. Enkya bayinza okuba nga bakoze vidiyo eno nga bagikola nga bifaananyi byange bye biriko nga nze yeetaaga obuyambi, n'enkya nyinza okugikola nga ngikola nga bibyo bye biriko. So nsaba obeeremu omutima omuyambi, tudduukirire muganda waffe oyo. Amannya gegeego, ennamba ya mobile money kweri n'eyi ey'omu ngalo, mukubire omusabire.